Ampuliriza nange kkiriza nkulamuseeko byansusso nga bulijjo era nkwanirize mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu kitabo Ensi Gye Twafiirwa. Olwaleero nno bw'etaaba entaanya etta amenvu, ekitabo kino twandikifundikira ate oluvannyuma lwakyo tukwate ekitabo ekirala n'ebirala kubanga okubaweereza ogwo gwo twagweyama. Era mu buufu obwo nga sinnaba kweyongerayo na kitabo kyaffe, mukkirize mbategeeze n'essanyu ery'ensusso nti channel yaffe endala ey'obutabo bw'Oluganda ku yo twazzeemu okubaweereza oluvannyuma lw'akabanga ng'efaanana ng'esirise. Twazzeemu okubaweereza era ggwe wenna anyumirwa okuwuliriza obutabo bw'Oluganda obunyuvu, nkusaba ofise akadde ku channel eyo owubeyo olubu lw'ekigere. Osobola okugisisinkana ng'okonye bukonyi mu eno channel yaffe eno n'eri yennyini eri endala ojja kubeera osobola okugiraba. So mbasaba tugendeyo tuwulirize bwe ndwawo okubaweereza ku channel eri mu ebeerewo okubabeesabeesa, si weewaawo. Olwaleero ekitundu ekigenda okufundikira ekitabo kyaffe Ensi Gye Twafiirwa kiri wansi w'omutwe okufa. Ky'ekitundu ekigenda okufundikira ekitabo kyaffe kino Ensi Gye Twafiirwa. Nzijukira mu ntandikwa nga mbagamba nti omulamwa gw'ekitabo kino omukulu tegubadde gwa kututiisa butiisa, kutwennyamiza oba wadde okutusanyusa, wabula kyawandiikibwa ku mulamwa omukulu gwa kutuleetera kwefumiitiriza, kukubaganya birowoozo, tulabe tukola tutya ekituufu, kye tukola nga kituufu kyo tukikuumye tutya okulaba nga tekifa, bye tukola nga bikyamu tusaze magezi ki okulaba nga tubibbulula ne biddayo mu butuufu bwakyo. Ogwo nno gwe mulamwa omukulu ogw'ekitabo kino. Era awo njagala okusinziira mbasabe nga mbeegayirira abaana abawuliriza ekitabo kino, by'owulira ng'omwana nga bikukutteko ng'olaba twabiseseetukamu ng'abaana, nkusaba gwe aba abeera enkyukakyuka eyo gy'oyayaanira okulaba. Tolinda nsi yonna kukyusa ekole ekituufu bwe naawe olyoke okikole. Gwe kitandike, wajja kubaawo omu ajja okukulaba akyegombe naye akikole, n'omulala alabe oli eyakulabye, n'omulala alabe eyalabye eyakulabye. Tugende mu maaso bwe tutyo, oba oli awo tunabaako beetukyusa. Abazadde naffe buvunaanyizibwa bwaffe. Ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Bye tulaba nga birungi bannange tetubitta olw'okuba abalala tebabikola. Mbasabisa kisa bannaaye era mbasaba nga mbeegayirira ebiseera byaffe eby'omu maaso eby'abaana baffe kw'ossa n'ebyensi ffe tubireze. Bwe tuneesuulirayo ogwa Naggamba nga tuwoza tebitukwatako, ebinaddako biyinza obutawooma. Onaasonyiwa okulandagga ennyo, naye ndowooza kibadde kyetaaga okwogerako nga tufundikira ekitabo kino. Era nja kubasaba nga bwe tugenda okukifundikira mubeeko bye mugattako, tubeeko bye tukubaganyako ebirowoozo, si weewaawo. Mukkirize butereevu mbatwalirewo mu kitundu kyaffe wansi w'omutwe okufa. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Ekigambo okufa buli akiwulira kimukuba entengero, kuba ne gye buli eno ffenna kyatulema okumanyiira. Weewaawo tukimanyi nti buli ekirina obulamu kiteekeddwa okufa.
Okufa kwaffe tekuliwo olw'ensonga nti tulina ebyatulema okutuukiriza, kuba ne bw'oba mutuukirivu otya era okufa oteekeddwa. Gwate olaba ne Yesu yafa, ne Muhammad n'afa. Siri mu kugezaako kubeeraliikiriza, wabula musaanye okweraliikirira, kubanga osanga ekyo kinaatuyambako okweyisa ng'abantu nga tukimanyi nti ensi ffenna tuligireka. Olw'okuba okufa kwa buli omu, tetusaanye kukutunuulira lukwakwayo, kuba kusalawo kinene nnyo eri ebiseera ebijja. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe baakolanga ebintu bingi mu mbeera y'okuwa omufu n'okufa ekitiibwa awamu n'okusomesa abo ababa bakyali abalamu. Mu nsi gye twafiirwa, omuntu bwe yafanga ku kyalo nga mpaawo n'omu akwata nkumbi mbu agenda okulima okutuuka ng'omugenzi oyo amaze okuziikibwa, era ng'abamu bayisaawo n'ennaku oluvannyuma lw'okuziika nga tebazzeeyo mu nnimiro. Ekyo kyakolebwanga okulaga obumu wakati w'abatuuze n'ab'enju eyabanga evuddemu omugenzi. Kyali kigambibwa nti omuntu bw'olima nga ku kyalo kuliko omufu, ne by'olima biba byakufa. Obutuufu bwakyo nali sibwekakasa, kuba mpaawo omuntu yeetantalanga kulima nga waliwo afudde, so bwe ŋŋamba nti kyali kigambibwa ndowooza mba sikoze ensobi. Wabula amazima gaakyo nga tegedde ku mulembe guno, abantu bangi beefuula baatebinkwatako ne balima nga waliwo eyafudde. Ekituufu amakungula bwe gatuuka, bakungula byoya bya nswa. Oluusi obawulira bawaayiriza abalogo naye nga bo bennyini beebeeziikira ebirime byabwe. Oli ayinza okumbuuza nti ku kyalo bwe kufaako abantu abasoba mu omu mu nnaku eziriraaniganye, olwo alina ebijanjaalo ebyetaaga okukoolwa aba alina kulinda kutuuka ddi? Kiringa ekibuuzo ekinene nno, naye nze ndowooza kitono. Nkugambye nti okulima nga ku kyalo kuliko omufu era nga wamutegedde, ne by'olimye oba obiziise, kati nze ndowooza kiba kisingako okubyesonyiwa n'otayonoona maanyi na budde ng'obyonoonera bwereere, kuba ne bw'obikoola era biba byakufa. N'ekirala, nze simanyiyo omusiri gwa bijanjaalo oba ebirime ebirala nga bya mugaso okusinga obulamu bw'omuntu. Kale oba omuntu omulamba tuguma nga afudde, olwo ebijanjaalo. Ezimu ku nsonga lwaki ensangi zino tugamba nti ku byalo tekufa mufu omu ate ng'era ddala kituufu, kwe kubanga abafa tebaweebwa kitiibwa kyabwe, ng'okulima nga tebannaziikibwa, bwe batyo ne badda ne batuga abalala. Mu nsi eri munnange byali bizibu okusanga. Nnyinimu bwe yafanga baagendanga mu lusuku ne balubikira, n'ebisibo by'ebisolo oba ebinyonyi nabyo ne babibikira. Wabula kati twabidibya, kyova olaba nga bwe bafa n'ebyabwe byonna. Tukanya kwebuuza ekyali olusuku, mpozi nga bintu bitono nnyo bye tulagajjaliramu nga tubiyita ebyadiba era ebyabataasoma. Omuntu bwe yafanga nga yeetuze bwetuzi, omulambo gwe nga guyisibwa bwanjawulo ku muntu afudde olumba olulala. Omulambo gwe nno gwakubwangamu n'embooko, era ng'omujjwa yagusala ku muguwa, nga n'emukinnya mwaziikibwa gusuulwamu busuulwa. Obulombolombo bungi bwakolebwanga okuzikiriza omwoyo ogwo omubi ogw'okwetuga obutakwata bantu ab'ennyumba mwava babanga basigadde. Wabula kati buli kimu tukikolanga bwe twagala. Kyova olaba bangi beetuga ensangi zino, naye ng'entabwe esibuka ku nnono eyasuulibwa mu kuziika eyeetuze. Ffe wano munnange twaziikanga mu mbugo nga ne bwe wayitawo emyaka 50 ng'osobola okusisinkana eŋŋumbagumba z'eyaziikibwa nga zikyaliyo, kuba embugo tezimala gavunda ate n'ebiwuka kizibu okuzirya. Bwe twalowooza nti ensi ekuze, embugo ne tuzidibya ne tudda ku kofini. Omuntu ne bamuzinga mu ssuuka 3 ne bamussa mu mbaawo ezaggyibwa mu muyembe n'aziikibwa. Omwaka gugenda okuyita nga byonna bikunkumuse biweddewo.
oli nayinza okubumbuuza nti omufu amaze okuziikibwa tuba tukyamwetaaza ki? Ekyo sigenda kukiddamu. Naye lwali kuloosa ng'akutegeeza nti mwamuziika bubi oba nti mwamuziika mu kifo kikyamu ng'era babanja okumusengula, lw'olimanya nga musimye ne mubulwa kye mujjulula nga buli kimu ennyomoza akirya. Bino ekituufu nkimanyi nti tebinyuma kwogerwako, naye nsaba mukkirize mbajjukize nti omulamwa gw'ekitabo kino omukulu si gwa kunyumisa bunyumisa, ate era n'enjogera ennungi baagigamba dda nti esenza ekiswa ku luggya. Enziika eno empya ey'okuziika muzikofini ng'oggyeko ebibi byayo ebyo bye nkulaze, naye leekosa n'obutonde bw'ensi. Anti luli omuti gwayubulibwangako ekikuta ne kikomagibwamu olubugo gwo ne gusigalawo, wabula kati gusalibwa gwonna okuggyibwamu embaawo. Olwo obutonde bw'ensi buba busigadde butya? Kino era kidibya n'emirimu gyaffe egy'ennono, era nakuwalirako bannange abalina omulimu gw'okukomagira Ssaabasajja. Mulikomaga ki bannange ng'emiti gisaliddwa okuggwaawo? Nnaku njereere. Mu nsi eri abantu b'ekitundu baabanga n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi mu kuziika eyabanga afudde, nga be bafumba ogumere oguliibwa mu lumbe, be basima entaana, era nga be bateeka n'omubiri gw'omubuze mu ntaana. Ebyo byonna bigenze bifa, anti wazzeewo amakampuni ageewa obuvunaanyizibwa bw'okukola emirimu egyo gyonna. Be bafumba, be bazinga, kuba nno okuzinga togamba nti kale, n'omufu be bamuteeka mu ntaana. Bino birabika ng'ebinnyonnyola okukula kw'ensi, naye twewala okukula omuwawa. Nkirabye emirundi mingi ku nnyimbe ne ku mikolo emirala ng'abawaka batyoboolebwa abakozi ba kampuni ezo, anti bo babeera ku mirimu gyabwe nga ggwe tebakumanyi. Waliwo ne nnamwandu gwe baatema ekijiiko mu mutwe olw'okumusanga ng'asitudde essowaani z'emmere 2. Ebyo oli tebyaliwo kubanga abaakolanga emirimu egyo baabanga baakitundu ng'abawaka babeera babamanyi bulungi. Waliwo ebigambo eby'Oluganda ebigenda okusaanawo mu kusaaga kubanga byasikizibwa ebigambo ebirala ate ebitali na bya Luganda. Ebimu nga n'amannya gaabyo tetugamanyi. Ddala ku mulembe guno baana bameka b'obuuza enfuvu nga ddala bazimanyi? Tekisoboka kubanga zaasikirwa enkoba, era ezo kati kwe kuwummuzibwa ssanduuko okugikkiriza mu ntaana. Tuli baswavu. Okwawukanako ne luli kati abantu abasinga bajja mu lumbe ng'ekibaleese ekikulu kulya, era bekakutanda n'otobagabula bulungi obagwako. Abantu bangi bava mu nnyimbe nga tebategedde na waasimiddwa ntaana, wabula nga bamanyi obungi bw'ebyoto ebyafumbiddwako emmere. Kale teebereza. Luli ekyakolanga amawulire bwe bungi bw'embuga omugenzi mwe yabanga azingiddwa, era ekyo nga kye kiraga engeri gy'abaddemu obw'omugaso eri ensi. Kati ekikola amawulire bwe bungi bw'ente ezittiddwa awamu n'omuceere oguba gufumbiddwa. Era kati bw'oba onyumiza omuntu atabadde mu lumbe nti lubadde lw'amaanyi, kyasookerako okukubuuza ngabula. Wadde nabagambye nti tukolera kulya, naye twegendereze tekutumalaamu ensa. Luli kuwamanyiranga nti egindi eriyo okuziika, walabiranga ku bantu nga bakutte embugo, wabula kati olabira ku batunda ndaggu, emmumbwa, obutungulu, ebipande bya bannabaabufuzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ensangi zino omuntu bw'afa waliwo abasagambiza kubanga bo babeera bafunye akatalawo okutundira ebyamaguzi byabwe. Naye ng'obugunjufu twabusuulawa bannange. Gwe lowooza omuntu bw'aleekaanira mu lumbe ng'awaana emmumbwa bwewonya endwadde 30, wabula nga mu zo mwe mulina endwadde eyassa omugenzi. Okwo si kwe tuyita okukinagguka ng'azaala akuza nti abange saabanywera na ddagala. Musonyiwa okukuyita okuleekaana, naye nange nnoonyeza ekigambo ekijyawo. Ne kimbula. Bwe luba olumba olw'okwabya oba kaleekaleko, omanyi n'ebibi bisiŋŋana, naye ggwe ddala n'okolera ensimbi mu kuziika.
Emmere eriibwa mu lumbe lw'okuziika eyitibwa gumere kubanga eba eriiriddwa mu kibi, n'ekyoto ne kiyitibwa ogwoto. Ekyo kitegeeza nti ne ssente olwo ziba zifuuse agasente. Kyova olaba nga gali bagayita mabugo. Kati gwe n'oddira agasente g'ekibi n'otwala n'oteeka mu bizinensi yo ng'osuubira nti binaakutambulira bulungi. Nze ndowooza oba weerimba. Ku bizibu 10 ebitutuukako mu mulembe guno, ebizibu nga 80 bijja olw'okwesuulirayo ogwannaggamba ku bintu bino ne tulowooza nti abaabiteekawo bo baali tebalowooza. Sigezaako kugamba nti mu nsi tewali kintu kyonna kirina kukyuka. Nedda. Wabula tulina okwekenneenya omugaso gwe tugenda okufuna nga tukyusizza oba ddala gwa muzinzi okusinga ogubaddemu kye twagala okukyusa. So si kukyusa bukyusa, batutende bwe tuyiiya, mpozzi nga twonoona. Ampuliriza. Awamu n'ebigambo ebyo, kkiriza ekitundu kyaffe eky'olwaleero era ekitabo kyaffe ensi gye twafiirwa nkifundikirire wano. Kkiriza ekitabo kyaffe ensi gye twafiirwa nkifundikirire wano. Waliwo nneeyambuuzizza omuwandiisi w'ekitabo kino. Simanyi oba mu eyo waliyo omulala alina ekibuuzo ekyo, naye ndowooza nedda. Nkakasa abalala abasigadde mwenna mumanyi si weewaawo. Munnange oyo nno namusuubiza okumuddamu nga tufundikira ekitabo kino, era mbasaba mukkirize muddemu. Ekitabo kino erinnya eryo lye mulaba wansi waakyo erya M. Simon Gala ye muwandiisi waakyo, era ng'omuntu oyo si mulala okuggyako nze mwennyini Kamwa Koogera. Nze nnyini, nze muwandiisi w'ekitabo kino, era buli osanga ng'ekiyiiye oba ekiwandiiko kyonna nga kiriko erinnya eryo omanyanga nti nze ndi emabega waakyo. Kansubire munnange tekikuyisizza bubi. Ebisinga nabyogedde mu ntandikwa sigenda kubiddamu. Baako ky'oyogera, baako ky'oteesa. Okutuusa omulundi omulala lwe nadda n'ekitabo kyaffe ekirala nyongera okubaweereza. Atakuumira mpeera kamusaba abankuumire. Buli omu gy'asinzidde okuwuliriza obeere bulungi munnange. Weeraba.